Speaker of Parliament Nalongo Anita Amongi ate ebigambo bimuweddeko olunaku olwaleero atuyanidde mu Parliament nga yaggalira omukulu Kati Mpuga Nsamba gwasabye amugambire kuba opposition bonna abalala bonna abafuluma Parliament okujja okubawo nga lipoota gye baafulumizza esomebwa olunaku olwaleero wabula Kati Mpuga Nsamba ategeeza Speaker tagenda kukkiriza kulinnya mu Parliament yeetaaga kudirectingibwa kifo mwe bali abantu baffe bwe batyo buli kimu ne kitambula nga kigenda maaso bw'atyo Anita Amongi amaaso ne gamumyukira mu Parliament olunaku olwaleero tweyanza nnyo mukama waffe Kati Mpuga Nsamba weebale nnyo okukozesa ddoboozi ddene weebale nnyo okukozesa ddoboozi lya mwanguka tusiimye nnyo entambula yo tusiimye nnyo mukwano gwaffe Kati Mpuga Nsamba twongeremu amaanyi tetukkirizibwa kutiisatiisa tugenda kufuna ekituufu kitubadde tuyaalanira Kati Mpuga Nsamba tukusaba mukama waffe akaliro kasigadde nga katambula program za Anita Amongi ne Museveni tubategeeza nti tezitukwatako ffe kye twagala Parliament ng'erimu abantu baffe oba tudirectinga wa abantu baffe gye bali ebirala byonna tetwagala kumanya oba mubala kaki oba mukola kaki ffe tebitukwatako ekitukwatako kiri kimu kutuleetera bannayuganda mikwano gyaffe baganda baffe bye mwabuzaawo ebirala tetwagala kumanya oba mukoze ki oba mwogedde ki oba mulimu kupanga kaki ebyo biyamba mmwe ffe tebituyamba wabula nga ffe gye tubategeeza nti ne munaakola mutya mujja kuleeta bannayuganda bano oba balamu oba bafu paka nga mwotuletedde abantu baffe tetugenda kukkiriza kutusomera alipoota zammwe eziri feeke kyetwagala twetaaga abantu baffe olunaku olwaleero temulina kye mugamba kiri mu Parliament mukwano gwange kiri mu Parliament olunaku olwaleero nkulengera okujjukiza nti tosubwa Parliament y'olwaleero ate yabyafaayo Anita Amongi yasooka n'atwekalizaamu n'alowooza nti takkakkanye ne muganda wange yakkakkanye atandise kuyita Kati Mpuga Nsamba so nga ne Kati Mpuga Nsamba gwayita neno tamala gayitika yes wano wetwagala ono solidarity gwe twagala okubeera naye ate era nyagala bannayuganda ffena tutegeere twetaaga okutambulira wano Anita Amongi ajja kulowooza nti nno agenda kumanyira buli omu naye bo bannayuganda tajja kubamanyira bannayuganda ebintu babitegeerera ddala teri agenda kukkiriza kukolebwako kamanyiiro era nga tubategeeza byonna tetugenda bikkiriza tuli mu Parliament baganda baffe mikwano gyaffe temwebuuzaako nti ate tuli mu Parliament Kati Mpuga Nsamba alemeddeko ne Anita Amongi alemeddeko olutalo lutandise tusimbudde 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 bino byetubagamba ffe byetwagala ya basanya abaana bonna bali mu General Court Martial naye kano kubuzi wezo kyekibi mabega w'okutwala ba civilian mu kkooti y'amagye kubanga baayagala nnyo nakyemalira oba nakyemalira kye businga okukola kwe kutiisatiisa kwe kutulugunya ekyokubiri buletekawo area of negotiation mu okukakana n'okuva ku nsonga kuba bw'olaba abantu be bagenda bakwata ate ebeera ne methodology okuba nti abantu boogeraganya nabo mu point of duress subjugation nti bakukakkanya ne bagala bateese nawe nti olabye era babe bagambanga nti olabye mwe muli eno bawaiswa bali eri wabweru buli mukomera webase okitegedde akunafuya obuki obwongo ate baba very calculative era bayo ne batakwata ngaga nti oyo ate ayinza okwonoona abali eri banoonya abantu abayinza okunafuwa nga banafuira mu mbeera y'obusibe era bakozesa obusibe okunafuya omuntu okuva ku mulamwa okubuzaabuzibwa nti ensonga eno eyinza okuba balwanirira muntu so si nsonga nakyemalira atemula asiba awaayiriza asiga enziro agulirira akola buli kintu kyonna kubanga abikola ku expense
y'obuvunaanyizibwa bw'okukulaakulanya eggwanga. Mashinale eyo yonna abaagiteekawo ku kunafuya institution z'okutambuza eggwanga. Tetulina nguudo lwa nsonga nti amaanyi gonna kati gateekebwa ku bamufumbiro, gateekebwa ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kifo ky'okugateeka mukola enguudo, kifo ky'okugateeka mu kulowooza ku malwaliro, mu kifo ky'okugateeka mu kulaakulanya embeera y'abantu. Nina kenjagalo nzigireyo Waiswa nga tuzeeyo waali munda mu lukiiko olukulu lw'eggwanga. Gundi Yusufu Nsibambi. Yusufu? N'aba FDC. Bonti bo basazeewo baddeyo boti bali ku bya boycott. Toyinza kubanenya. Opposition. Eri abantu abatakyali ba opposition naye toyinza kubanenya. Munange kati nze constituency ya Yusufu Nsibambi bwe nzijukira obulungi bajjayo kibooko ne bakuba abantu era nayo mulimu abaafa. Yes, sikitegedde kyogamba. mu constituency y'e Mawokota mulimu abaafa. Nga bafiira ki? Nga batiddwa. Mu Mawokota mulimu abaawuzibwawo, mu Mawokota awo wakiikirira. Ate bo tebaba kuba lwa Kyagulanyi yekka naye bamukubira n'omukubira ng'abayina. Ensonga zino tetwagala nnyo ffe kuzikaka bantu kuba ffe twewaayo okulwanirira ensonga. Bali abantu betwogerako baali bannaffe ate ffe twabalabako nga bantu si bisolo, kubanga abamu bayinza okuteebereza nti bwali buveera bwe tubatuuma amannya, abalala bayinza okulowooza nti mbwa ze twatuuma amannya. Naye ffe kitukakatako kayongo kubanga abantu twawangalanga nabo, tulabye bakyala baabwe, tulabye abaana baabwe ne twefumiitiriza nti singa ffe. Kayongo ensonga lwaki eno ensonga tugyogerezaako bumalirivu. Omukono gwa Nakyemalira tomanya gutya bwe gwetawuluza kutuukako. Tubyogeranga ebyokusaaga. Kyova olaba nti ffe eddoboozi tuliwaayo kubanga naffe tetumanyi enkya ani alibawaayo eddoboozi lye ku lwaffe. Kubanga tumanyi where it is. Bwe twali tubyogerako nga bitandika balowooza nti twali tusaaga. Olwaliro bwe tutuuse nga n'akakiiko ka Human Rights Commission nako kakkiriza. Kuba teriyo mu nsi muntu mwabula, teriyo mu nsi mulambo mwe gubula, nga nsi ng'erina abakulembeze nga bagamba nti balondebwa, nti bafuga era eggwanga lino bali professionalizinga n'ebyamateeka, nga baguza bannayuganda kamera za biliyoni 5 ne mukeera ku makya ne mugamba nti bataata b'abantu baabula, bamama b'abantu baabula, nti abantu bagiddwamu enjala mu mulembe gw'ekyasa kya 21 era tusirike ffe bamufumbiro. Mpiriita era njagala kwebaza ababaka ba Parliament abakyatambulidde ku nsonga. Ffe tetugenda kwewuunya. Nze munange naliko eno program ne nkugamba nti era ne wenzize leero okugamba nti tuli restrained amaanyi g'omuzindaalo guno obutagwa abusing kuba eryata ebitutuuka ne bituluma nnyo naye ne tutunuulira ekinene. Ne tutunuulira ekinene ate ne background yaffe gye tuvuddemu abamu bayinza okuba nga tebagimanyi because abamu bwe batulabye mu bukulu ne batwataakingako n'obunyoomi. Okitegedde? Kubanga osanga kasajjasajja nga kasajja ne kakwekiikamu neno gaakati gwe kiki? Wasoma consecutively? Wazaalibwa olya bulubandi? Gwe buwayo biki by'onnyonnyola? Kuba bino si bya mmere, si bitole si binye bya nnyama, si bya piraawo. Bino by'abantu. These are issues concerning humanity. Zitukonserningako to the core. Ekyokubiri, ffe bakulembeze b'olutabaalo betwogerako bantu bannaffe ffe bakkiriza tubakulembere okubagusa mu Uganda empya. Buli muntu yeetaaga Uganda ensya. Teri atajagala, teri atamanyi nti tetulina ddagala mu malwaliro, teri atamanyi bugubuze, teri atamanyi byanguudo. Mu lutalo lw'okutwala bannayuganda mu Uganda empya bwe tufunamu ba casualties
butufunamu abantu nakyemalira batulugunyiza natusako obulabe era buvunanyizibwa abaffe okuvayo okubalwanirira okuteebwa okuvayo okubalwanirirwa okuleetebwa okuvayo okubalwanirirwa n'emirambo gyabwe okugibawa kubanga teriyo muntu mu nsi atayagala closure batubulire nti bakola nga America bwekola Osama bin Laden nti abo tebalyagala tewali muntu yenna aliddamu kwogera ku muntu kibalama naye nakyo tekikyasoboka because he was not a terrorist. Damulia was not a terrorist. Nina kinjagala okubuuza. Kukana akaguwa ketulaba akongedde okugenda maaso n'okuba nti kamyumyulwa. Tewaliwoko option eya Mpuuga okutuula munaani tebalabe ki ekiyinza okukolebwa. Ensonga si ya Mpuuga era awo we bakigetinga wrong. Ensonga si ya Anita yeteekamu neeteeke eno ensonga y'abantu, the people. Government of the people, by the people, for the people. Eno ensonga ya ubuntu. Eno ensonga kale bw'oba toyagala bawaiswa yagala abaana ba Kibalama kuba naawe oli muzadde. Ebisa bikuluma nga bwe byaluma abaana mukyala Kibalama ng'azaala abaana abo. Obanga bwe byaluma mama wa Kibalama kale oyo yafa pressure kubanga omwana we mwamukwata yali amulabirira n'afa olw'ebizibu ebyo. Mutemudde ne bamama b'abantu abandi badde abalamu. Oli eri mu Parliament oyambadde wiigi olowooza nti kakati ffe tugenda kuva kwezi ensonga. Ebintu ababaka ba Parliament bye bakola ffe ekikulu kya byonna omusoga akoba nti akange kakiraka ife something like that. Ako ke kaffe ababaka baffe banywerere ku nsonga ez'abatumwa abantu. Sabiti eri abenyarem baba ne bakola statement ne bagamba ne bwe mutadda. Abo we balina okwogera ate bo bawamba buwambi. Ababa mbolaba mu Parliament constituencies zaabwe bazibasaliramu nga baana bajjajja. Kakati abalwa kitakigamba. Ne exposure yo yabayogedde gwe gitunulire bakuki ku level kye y'okumanya ebyensobe by'abantu. Kati kino ekyagundi ekiwandiiko gundi kyafulumiza kiggwero. Lord Mayor. Anti kyenkugambye nti oli yeteebye. Iwe weeteeba kwe ng'olwo. Ebungereza eyayogedde ku Magwaya yeetonze naye omusambi nga yeekubajje buli ddakiika taba mulungi. Kubanga ensonga eri zibadde zitambula. Yeeteebye. Nga zaake bamunyiga. Onaga nti ne mu komiti sibaagalayo. Kiwandiiko ne kifuluma. Kati bagenda kuddamu batuule. Bennyini alaga nti tali in charge of Parliament. Alaga nti Parliament yagenda kwenonyezaamu bibye. Alaga nti Parliament yemulemye. Alaga nti ye worst speaker mu byafaayo by'ensi Uganda. Ensubira kyasobola okutereeza. Kabanga kacya. Kacya mamera nagamba nti nakugamba nga tannakola wadde lunaku na lumu nti pungulu. Buti pungulu bati pungulu. As of now, Kayongo. Guma. Pungulu ti pungulu. Akali. Pungulu ti pungulu. Akali. Toti ya namu atulida. Muliyo baana mwebale kufuna mama ajire mbyafayo. Muliyo baana mwebale kufuna mama nabagamba nejjukira ebigambo nagamba Kayongo noga nti nimba naye wabiwulidde kyagenze ku likodi jena atasobola kusoma naye oluzungu nga si lwa Kampala parents ekyo kintabudde bwenjagala okukola research engeri gyakwatamu ebintu omwami oyo nga si lya Kampala parent nga si oli jeno oli mu ekitiibwa ky'ejeno sebo wamulabye mu kibuga ate yalesera omusoiro ttaka batekamula omusoiro bagambye si ttaka ki
bakiyise erinnya kyawo gambira omusoiro gwe olese byagulikalika ate nze nkugamba bo bayodderira omusoiro waabwe ne bajja bayiwamu kati katulinde tulabe mbadde nina we njagala oyinza okola oluguudo omulaine sizoni ku levo ya uganda bye bakola luli byakola ki kuba yabitwala ate tosobola gwe wonyunyunta nga toyi kakati first of all methodology eyokola enguudo ezo zenyini nfu nina kyenjagala ontegedde bulungi enguudo ebyenguudo tebabikola bwe batyo wasoma mateeka wasoma byanguudo waiso nkugambye tebabikola bwe batyo ate ffe eri mu national unity platform buli department gyeri tulina department namba ekola ku research omanyi abantu bagenda ne boogera ku national unity platform ne boogera nga balinga boogera ku emu ku department ezisinga okubeera well facilitated well equipped mu national unity platform si office ya president si office ya secretary general si office ya mwogezi no research department ne intelligence ne intelligence mubeera mutya ne intelligence nga temulina security ate tutya intelligence ye security kibola tukuba ow'emmundu buli dakiika n'agwa eddalu n'azuukuka n'apapala nti n'ekizimbe bakiguze ekyo nekiri bakirina n'eri waabwe mundise electoral commission ekibiina bakiwandisiza batya mukoze mutya kubanga kyetusinga okuba nakyo ye intelligence era nagamba nali kweno lirina mukulu ate bino ebisiyana ebyo bye yaleese ate nga biraba bulala ate kati ebiriwo kayongo saaliwo nali America tewawulira nga CIA eyogedde tewawulira nga European Union eyogedde nti bagenda kumulasa nti byali kutambula ere mu State House chai tali kuwoma mugumu tali kujja mu mabino ngaga nti eri mu State House chai tawoma era ne bagamba omukulu musaawa yonna baagala kukuba omukulu eri si musanyufu buli bw'abanywa amata anywako katono jjajja anywako nti chai aganyira b'omwana byonna bye nateekateeka mwannimba kuba yiye jjajja yazanya nnyo ku bonna be yali aze nabo okubalemaza paka ku lasiti n'okubawangaaza paka kaguwa akasembayo njagala kugendako mu bubaka buno naye bwe tukoma waiso kumbe nseteekateeka owaayo vision beala Excellency Robert Yagulanyi Center mabenana nimbajjukiza enkya ssaawa 3 ali Heathrow kati weemu omutima omunafu lamba alaino dijja okuweresa mukaga kuba saa mukaga atajja kuba nga lini NTGO natGO nabalagende Bungereza n'endala mu America ofisi yabwe ya 1877 bintu bya dda naye bano n'ebintu ebitono bye tubadde nabyo ebyedda babijjawo both ebiri physical n'ebitali physical nga bya polisi nina kenjagala nkubireko tochi nga tukomye waiso gundi ono genero okulambula enguudo azirambulira mu capacity ki mumenyi w'amateeka oyo that one is an outlaw kanzije tutandikirawo ebigambo bingi byo byogeddwa ebigambo bingi byo bikoleddwa abaganda bange mikwano gyange byonna tubiwulidde buli kimu tukiwulidde amagye geefunzizza buli kimu amagye gayagadde okifuula nti kyago buli kimu amagye gakiprocisinze amagye gegakola enguudo amagye gegakola buli kimu kwegamba Uganda yafuuse ba buli kimu kya military naye nga byonna bijja kutereera singa tutana tukyusiza gavumenti ey'omuyeekera byonna ensobi zino zonna ezikolebwa nga Alex Wassa Mufumbira woziwulidde zikolebwa olw'okuba nga tulina omuyeekera eyatujjira n'omuyeekera kaani akyusa yotaani n'ava mu ggwanga lyaffe kigenda tubeera kyangu okutereeza byonna ebyasoba
Nenga baganda bange mikono gyange nyongera obajjukiza n'obategeeza nti tube wamu agali awamu ge galuma ennyama era tunule wamu okulaba ngeri ki gye tukozeemu okwenunula kwaffe era tutambule okulaba nga tutereeza byonna ebyasoba era tusuubira nti okununula kwaffe tuli nako era tutambudde nako ate nga tugenda kuba bawanguzi temuggwa mu maanyi lwa bintu bitono tutambule nga tugenda mu maaso Uganda etunyumire nga ffenna wamu era ffenna tutandika okwenyumereza mu ggwanga lyattu lino Uganda ewataligamba nti wabula okufuna obufunyi essanyu lyetubadde tuyaayaanira era lyetubadde tunoonya ebbanga lyonna.